So abo tebakolera ffe basebo ne bannyabo wabula bakolera ba NRM aba abalemezaayo. Njagadde kibeere very clear nti tuvuganya ne bali be babbi. So kati omubbi bwagamba twagala ono yabatuvuganya ekyo nsaba kibaleetere ebibuuzo. Bambuza simanyi oba ddala ensonga nkulu banyina ogiwaako ogyongerako eddoboozi naye okibuuza ate tuli baweereza bammwe kitukakatako oba nukola. Ogambe nti abamu ku bakulembeze bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera. Naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mukalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi. Kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga. Nandi bagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo, njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Ebyo nno bassebo ne bannyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita character. Kuba character osobola ojambaza esuuti ng'ene yange, character osobola ogiyiga okutambula obulungi ngwe ng'omuntu, naye character ebeera munda. Character ye muntu. Ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe, ku nkula yaffe, ku saizi yaffe, wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu. Oyo ye muntu yennyini abeera munda. Njakumaliriza nga mbawa akagero kamu. Omugenzi Nelson Mandela yatugamba nti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenayina akyusa byakkiririzaamu okusinziira ku mbeera ne kwani gwadiringa naye na kuki kyayagala, oyo taba muntu wakwesiga. So mbasaba abassebo ne bannyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyaani, abalala bonna akozesa bakozese. Ekyennaku nti tebayiga, bw'alonda ono n'amukozesa kyamukozeseza n'asuula, n'alonda ono n'amukozesa kyamukozesa n'asuula, n'alonda ono, tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulamwa kuba divertinga. Kuba Museveni tumufunzizza, kati ajja kukozesa n'ababo bakusike enteega, ababo bennyini
naye temuva ku mulamwa, omulabe ye Museveni. Buli woolaba nga attacks ziyitiridde, buli woolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukkiririzaamu obbalumba, mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulaba tebakyatulumba, mumanya nti tetubali bubi. Ekyo kye bazzeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya parliament. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu, n'agamba badu gavumenti bwe mulabanga bano abantu betulwana nabo batandise okumpanawaana, mumanya olwo namaze edda batunda. So bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta, ye lwaki sikomaawo mwebalenyumu NRM bablockinga fe okukyusa abakulira obukiiko bwaffe bwa parliament, newankubadde bo baayiwa obukiiko bwabwe bwonna olw'ensonga y'emu ya buli bwanguzi. Bo ne bayiwa obukiiko bwabwe bwonna naye ate ne balemesa obwaffe okubuyiwa. Basebo ne banyaba obuyinza bwe mutuwa bwa kulonda abantu abagenda okulondoola emirimu bwe gitambula mu parliament, abagenda okwopozinga oba okuwakanya oba okulemesa ebikyamu. Katata omukozi w'ekikyamu ye bwakugamba ono yalina okunnemesa, ono si yalina okunnemesa. Omubbi bwakugamba ono yalina okutukuuma, ono si yalina okutukuuma. Olina okufunamu ebibuuzo by'obuuza. Mujjukira bulungi nti twalondako munaffe agende awakanye gavumenti mu parliament, naye gavumenti ye negamba ono atuwakanyiza bulungi katumweyo n'ogulabo ogw'okutuwakanya obulungi, atuwakanya mu ngeri gye tukola ki, gye twagala. Era ffe abalina obuyinza mu mateeka abamulonda omuteeka ku commission eyo, bwe twamugjayo gavumenti negamba ono yatuwakanya obulungi, yabasigalawo. Newankubadde bakimenya mu bakikola mu bumenyi bw'amateeka, awo muba mumanya ani gwakolera. Mu mbeera y'emu abali bakulira obukiiko ffe twabalonda ng'ekibiina ne tubasindikayo, naye ate abantu betuvuganya nabo bo ne babalemezaayo. Ffe nga NUP tulonda omuntu ne tumusindikayo, era ekiseera bwe kituuka ne tugamba akati gwe vaayo, kati ffe bakooki gwezanya wano gwe vaayo. Kati ate omuntu gw'osamba naye bagamba ono golokipa gwe muba mutemuleka mu goolo, kuba ye bwe tukuba goolo agweriyo n'enywa, mumanya gwakolera. So munzikirize ku nsonga eyo mbategeeze ti bannaffe abo be twajja mu palamenti, kwe kwali Abedi Bwanika, kwe kwali Joyce Baagala n'abalala, twabajja ku bukiiko obwo nga tubakyusa nga bwe tubadde tukola. Naye ate aba NRM ne bagamba nedda, bano be twagala. Ekyo kitegeeza ki? Giving them human dignity and taking into consideration their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basaluba, abamu nga balina n'abaana bato. Nema kyona kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu, kiri clear nti enkola gye yakozeemu ebintu bino tiyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu, tiyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde nti balina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi, newankubadde ate zi factories eziri mu ntobazi ne zi petrol station eziri mu ntobazi tezikwatibwako kubanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo bye bimu ku bigenda okuleetera Bannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okujjako bo kennyini. I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they pass the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs because, I mean, if their colleagues can pocket up to 1 trillion shillings
meant for Boa Hospital, if they can pocket billions of money meant for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to parliament. Not because he was angry about the corruption. No, he was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the three arms of government. I mean, if elected members of parliament can be abducted outside the court and they are disappeared, members of parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabi mwena obubbi obugenda maaso mu parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM ekibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba buwambe basindikiddwa mukomera oluvannyuma lw'okusaba enguzi ekitongole ekina okubanga kirwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tikina twewunyisa, kubanga bwe wabanga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeera akeddwaliro ly'e Lubowa, baba basobola okubba obuwumbi n'obuwumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba ndi kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika bajeti yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagizeeyo mu palamenti bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba sente z'omuwa omusolo, n'agamba nedda tebayinza musinga mu kazanyoke n'agisindika eddeyo. Ekyo njagala kibalage bassebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti asatu tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kati eri one man show, saababbi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, the Secretary General has already told you about our school of leadership and its status. We've said it before and we say it again that as NUP we believe that the abuse of office and power in Uganda is not by accident. No, this is partly as a result of having leaders in public offices that are not grounded in skill and in morality. So as part of the solution, we opened the NUP School of Leadership in our old headquarters in Kamocha. And like I said at the ceremony, we intended to nurture a new breed of leaders that respect their offices and the people that put them in their offices. Of course, police has summoned us to apparently explain what we teach in that school. Twagulawo essomero lino kubanga twamanya nti waliwo obuzibu mu bukulembeze bwaffe. Ekyokubeera nti tulina abakulembeze abataasa kitiibwa mu ofiisi zaabwe, abazikozesa obubi, abakozesa obubi obuyinza. Twakiraba nti si accident wabula kyagendererwa. Embeera y'obukulembeze bwetu mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatutandisawo essomero lyaffe. Tutekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubannyonnyole essomero lyaffe erisomesa ki. Secretary General waffe ne ttiimu bajagendayo, naye ate ne wano mumpa omukisa mbanyonnyole essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza byakuggyako Museveni. Ekyokubiri, tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okuggyako dictator. In this our school, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade Weiss was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Gene Sharp called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy.
And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. But Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. We are aware of the intention of the police to close our school. Tumanyi bulungi baagala kuggala somero lyaffe. I mean, they've closed, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal. And we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this. And at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Tetuchikweka mission yaffe yakujjako Museveni kununula abantu baffe nga mwe muli n'aba police nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, many friends have been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders.